Akatambi kano akakwatiddwa ku ssimu kalaga emmotoka y'ekika kya takisi eyabadde esiranidde wakati mu luguudo ng'erimu mazzi mu bitundu by'Entindabula oluvannyuma lw'akabanga ekimotoka ky'omusenyu kirabwako nga kisika emmotoka eno eyabaddemu abasaabaze 14 okubatuusa ku lukalu. Nyambuka n'enzika n'endyoka nninnya ku gaadi yange wano kati nga gaadi yaabwe engisembeddeko paka awo ne nninnya ku yange ne ku yaabwe n'endyoka nsibamu omuguwa gwakutuse maze jijjayo ng'eri wabweru. Omutima guno ogw'ekisa gwakoleddwa Lubega John Nicholas omukozi mu hardware world bwe yabadde ava okutwala omusenyu era tubuulidde embeera gye yasanze mu takisi eno. Kati nenzija nengezako basindika nga nva mabega nendabirwamu yeri emmoroka neeyabika naye nga emmoroka eri light nnyo nga mpewufu tekyasobola bw'osindika ezannya buzannyi ku mazzi nensooka nembayisa nengenda emaaso nenkuba livansi nensembera we baabadde nenfuna omuguwa gwabadde mu mmoroka yange nengusiba ku gaadi yaabwe ne ku gaadi yange emabega nensika ekyennaku ogwasoose ne gukutuka. Lubega yatuuse ekiseera n'alaba ng'alemereddwa kyokka waliwo embeera endala gy'ayogerako eyamuwaliriza okukola kyonna ekisoboka okutaasa obulamu bw'abantu bano. Naye nagenza okulaba munda nga mulimu abakazi bakuta obwana babukwatidde waggulu buleme kunywa mazzi engamba kanzireyo mbasike nenzirayo nembasika. Lubega yanyumiriza mu kikolo eky'obuzira kye yakoze wadde ng'agamba kyabadde kiyinza okumuzaalira ebitukula. Nabadde nze simanyi nti balikodinga n'okulikodinga kubanga nadde ku mirimu gya bakama bange si bye babadde bantumye nabadde neetuminkiriza naye neebaziza bakama bange kubanga bakirabye bulungi. Peter Musomba akola ng'akulira abakozi mu hardware world yanyumiriza mu mukozi waabwe Lubega Eyatasiza abantu 14 kyokka n'asaba abakozesa abalala okufaayo okutendeka abakozi baabwe ku kudduukirira abalala ababeera mu katyabaga. Ffe nga kampuni tulaba nti ekikolwa kino kya ttendo. Singa omwami ono yabadde simutendeke mu health and safety yandibadde mpozi ye yeevugira kimotoka kye n'atambula n'agenda naye olw'okuba nti musajja mutendeke bulungi yalaze obumalirivu yalaze obuvumu era okukakkana ng'ataasiza obulamu bw'Abannayuganda. Abakulembeze mu takisi balabudde bannaabwe abeesisigiriza ne bavuga ebidduka mu biseera ng'enguudo zijjudde amazzi ekiteeka obulamu bw'abasaabaze mu katyabaga. Singa eyakirina yegenda amazzi ago ne gagiziba bwe gati bwe panegendamu amazzi emmotoka eyo eba tekyassa ekiddirira mmotoka kuzikirira wakati mu mazzi ate amazzi gano engeri gabeera ku sipiidi bwe beezikiridde wakati mu mazzi gasobola ogisindika ne gagyongerayo mwala abantu bonna ne tubafiirwa. Naye ne duleeva abamu baba tebamanyi buwanvu bw'amazzi gakomawa ekkubo talikolirako talimanyi ayingiza buyingiza mmotoka naye nga kyalibadde kituufu twalibadde tuyita ayita ebbali ne tutuusa abantu obulungi. Wabula bano ne gavumenti bagijjukizza okukola ogwayo okukola emyala n'okukangavula bonna abazimba mu ntobazi ekiviirako amazzi okwanjala mu nguudo. Amazzi gano ne gaba nga gagenda gye gaali gawummulira ne gabeerayo bulungi ne gataba nga gagalumba amayumba g'abantu naye ate gavumenti yerimu ate abantu abazimba mu bisenyi. Okuva bazimba ekiyumba ekye baleeta okupima emmotoka ekya SGA abantu awo ne batandika okusala amazzi so tusaba gavumenti etugirewo ekintu ng'ekyo. Omwogezi w'ekitongole ki KCCA Simon Peter Kasiyate obuzibu abutadde ku bannakampala abasula buli kye basanze mu myala ekigiviirako okuzibikira kale nga singa tebeddako embeera y'amazzi mu kibuga si yakukoma. Weewaawo ekibuga kirina by'okusoomoozebwa bingi amakubo gaffe ageetoolodde ekibuga tugamanya embeera gye galimu neera tugezaako ng'ekitongole nga gavumenti okulaba nti amakubo ago tugaddaabiriza neewe tukola ate bwe twonoona twagala ekibuga kyaffe bw'oyagala ekibuga kyo nakyo kikwagala. Ronald Kitanda BBS Telefayina agesigika. Bwebale nnyo